Dr. Tanga odoye mu lukungaana lw'abannamawulire lutuuzidde ku kitebe ky'ekibiina kino ekya Ddondo mu Kampala ayongedde okutangaaza ku ky'okuyisawo Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ku bwassente bw'ekibiina ekyo era nga yagenda okubakwatira bendera mu kulonda kw'omwaka ogujja nga tavuganyiziddwa. Only His Excellency Y.K. Museveni, who is the sole presidential flag bearer. We don't have any other person. Tanga agamba nti nga bannakibiina bakizudde nti Pulezidenti Museveni akyalina obusobozi okubakulembera. President Museveni may be aged but is not old. He is still the front fighter for the party. He is a blessing from God to Uganda. This victory this time will be sweeter for NRM and President Museveni than before. Bo abajjayo empapula okuvuganya ku bifo by'obubaka bwa palamenti ku kadi y'ekibiina kya NRM bakyagenda mu maaso nga mu bajjayo empapula olwaliro kuliko nampala wa Government Ruth Nankabirwa Sentamu ng'onaategeeza nga bagenda okwogera n'abakwatibwako okulaba ku ngeri gye basala ku muwendo gw'abantu abajja mu kifo kino. Nze ndaba nga tuba tweteeka mu risk. So ngenda kwogerako ne Secretary General ne Chairman wa Electoral Commission. Kampeni yange yeetoololedde kukumaliriza ebyo bikoleddwa bitukozeeko ate n'okutandika ebijja. Meya wa Town Council y'ensangi Hajji Abudu Kiyimba naye aggyeyo empapula ng'ayagala kukiikirira aba Bukoto South era ng'annyonnyodde ensonga lwaki avudde ensangi. South Constituency eya Bukoto bwe buzaale bwange wewali amaka owali abaana bange abasinga n'omukyala. So sigenze nti nvudde ensangi ngenze gye batamanyi. Mutunzi Herbert Mugisha ng'ono ayagala kukiikirira b'e Kasambya mu disitulikiti y'e Mubende naye aliko by'atangaazizza. Kisinze okundeeta be bafeera abeerimbisa ewaffe abaana abatalinza wala basajja bazze buzi kutubba bubbi. Ambassador Peter Morris Kajimu Kiwanuka naye aggyeyo empapula okukiikirira Bukomansimbi South era nga yayogedde ku mbeera abantu bayo gye balimu. Ensonga esinga okunnuma njagala na President namusaba oluguudo bwe yajja luli nga tuli mu campaign ne batampa kalulu. Neshamimbu Nanfuma aggyeyo empapula okuvuganya ku kifo ky'omubaka omukyalo owa Kampala era nga yayogedde byagenda okukola. Njagala okugamba abakyala bonna mu Kampala nti nze ndi wamu nammwe era nziza okubalwanirira. Mu ngeri y'emu bannakibiina kya NRM bakola emirimu egy'enjawulo mu Kampala okuli aba bodaboda saloon n'abakolera mu Bukedde abeegattira mu kibiina kya National Mobile NRM Task Force basimye President Museveni olw'okubakkiriza okuddamu okukakalabya emirimu. Lundi guno twandyagadde Pulezidenti awangule n'obululu 95 waakiri ku buli 100. Nga basinziira mu lukungaana lw'abannamawulire lwe batuuliza ku yafeesi yaabwe ku Cornerstone Plaza ku Clock Tower bakubidde bannabyabufuzi omulanga okwewala okutabangula ekibuga basobole okuddaabulula bizinesi zaabwe. Tulabula ne basekulabula bonna bannabyabufuzi ekyo tugenda tukigaanidde ddala twagala kukola kubbanga lyonna tumaze ebbanga situkola. Mutabaazi Charles omuvuzi wa bodaboda agambye nti ssente zonna ze baali bateeteka mu bibiina eby'obwegasi zaggwawo mu muggalo kati basaba Pulezidenti Museveni okubakendeeza ku byetaago. Naye bodaboda saawa zino bw'ogiteekako ebyo bye wagitaddeko mukama wange by'ebisaanizo by'erina okubeerako bw'oyongereza ne ku byebadde nabyo byetaagisa kijja kukaluba. Waliwo n'abavubuka be banjodde abayingidde ekibiina kya NRM. Tulina abavubuka abasoba ne mu mutwalo. Okuva na leero tugenda kunoonyeza Pulezidenti Museveni akalulu.